sent out notarized under death sentence is discounted on this basis. Where the death sentence is discounted under the third schedule part 1 of the Constitution sentencing guidelines for court. The indicted matter is adjourned to 11th March 2026 for sentencing proceedings. Victim and person in authority to attend court on that date. This is 16. This should be 16. Osingisibwa omusango guno gw'okabasanya omwana ajja kuzzibwa mu kkooti n'afuluma ekikumi na lumu mu mwezi ogwokusatu kkooti ejja okutunula mu nsonga zino ez'eggwanga Committed the offense, eh? That is for the other case. PX4 shows that the number is neither registered PX4 shows that this number 0 Chairman, Kasana. Chairman, Kasana Biana. Mr. Kalana. This person had 2 SIM cards. And the numbers were set out as 074 2028 437. A plea of not guilty is entered. Matter is adjourned to 16th March. 2 witnesses to attend court on that date. Witness someone's to issue. Ida gavumenti esaba ekkooti obw'ekirwadde ekikakalirwa okuba nti omwana gwakabasanya aliwo wakikola enfunda eziwerako. Ida n'ategeeza Oweekitiibwa Omulambuzi ensonga enkulu gye yasinze ddala okutunuulira oli musajja mukulu myaka 78 ate nga olina abaana abato babadde olabirira. Oweekitiibwa Omulambuzi ategeeza nti ebibonerezo ebiweebwa mu misango gino egy'okukabasanya abaana bitandikira ku myaka 35 okutunuulira nga kuwa ekibonerezo kuba nti oli musajja mukulu ate tolina misango mirala gy'oleziriza gimutegeezeddwa. Olw'ensonga eyo atandikidde ku kibonerezo kusalira ekibonerezo kya myaka 2 ku myaka 2 agyeko ebbanga ly'omaze ku limanda ya myaka 5 emyezi 7 n'ennaku 2. Kirizo ojja kukola ekibonerezo kya myaka 14 emyezi 4 n'ennaku 28. Mu 2022 Desemba omwana yategeeza nnyina gye yali amulese mu bufumbo obwo nti enfunda eziwerako wali ogenze mu maaso n'okwebaka naye, naye oluvannyuma ate nnyina n'amugamba aleme kuba ku bw'agamba. Wayiseewo akabanga
maama w'omwana yasalawo musindike wa jjajjaawe abeereeyo. Oluvannyuma bamusindika ku ddwaliro Bikira Maria okutandika okulumira eddagala eri ARV. Eyo gye yategeereza Nansi biki ebyali bimutuuseeko. Oluvannyuma Nansi yayita abookowa ensonga ne bazitwala ku poliisi, wakwatibwa era n'olwetwalibwa mba obuyinza. Omwana mumukebera kizuulibwa nti yali wa myaka 14 nga yamaze dde okukabasanyizibwa nga alina n'akawuka akaleeta obulwadde bwa mukenenya. Emisango gya GBV ziri ku high rate kubanga we twogerera last year twakola ku misango over 1,800 cases. So twasazeewo okufandinga eno court session so that abantu ba GBV bafunya obwenkanya. Twafandinze emisango 50 of which nga ffe gye tukozeeko giri 25 ensonga court sessions esobola okukolako. Bintu bingi ebireeta gino emisango okuba emingi. Abantu abamu they are not aware of their rights. Obwavu bungi. Abantu abamu bayingira mu marriage nga bakyali baana bato era n'emisango gya early marriage nagyo mingi nnyo. Kati ng'omwana wa 13 omuyingiza obufumbo oba omuleetedde obuzibu bw'amaanyi. Tusooka tasomye nga ye teyeesobola akyali mwana ate naye afunye abaana n'osanga ng'obutabanguko bungi obuviiramu GBV okugaziwa ekifuuka emisango mingi. And awareness, which also relates to cultural practices, because some people will not even be aware at all that there is any offense or crime they are perpetuating. So that lack of education and awareness, and that's why we do sensitizations to go into our communities and say, for example, there is something called ugaruza. I always get the word wrong, eh? But you see that people come to the court and say, but that is how I was married as well. And this is a woman saying it. And so what is, you're punishing me for something that I have been raised believing to be the truth. So